ndaba nga ngezaako kuba kolasi ngezaako kuba obugulu tegedde olaba abavubuka abo bonna baagala kubajjako itabu Gavumenti etuyambeko bano abakuuma ddembe bano lwaki battanya abavubuka abavubuka nga tebamaze bakolaki omuntu sooka omutuukeko mugjeeko gundi omugambe omanye kikyali okitegeera n'omuntu talina kyalina omuntu bali ku booda badda waka tobabuuza wa gye badda wa gye bava gwe n'obakuba bukubi masasi ate obabuuza otya nga ate omaze bakuba masasi polisi yawa polisi yabadde yawa polisi ye Matugga naye olunaku lw'eggulu olwajjo aggalawo wano bulungi bagenda e Matugga bagenda kugula byakulya alina mukwano gwa mugamba simanyi wuwo naye tusooke tugendeko ewuwo tukole ki ndabeyo ng'era omuntu nti tube tuwangalira wano ne simanyi ki wuwo ne bava wano ne bagenda ewuwe okitegeera ne babeerayo bwe bavudde n'amala n'abasiibula okitegeera abasiibudde bulungi bakomawo poliisi ebasalirako mu kkubo okitegeera era ebyazzeeko gego masasi ge bakuba masasi ngebabuuza biso ebiso bye batabadde nabyo okitegeera egamba babijambiya kati essaawa eno lwerumbe lwe tuliko luno amanya Sega wa David Kasenyente mpangadde ne mukwano gwange ono era abadde mukwano gwange abadde kyali wange nnyo naye tabadde musajja mubi abadde yeekerera ku makya najja ku saluuni ye n'asala enviiri ze n'atunda empale ze n'atunda tishaati ze talina mutawaana na muntu yenna tewali wanayinza kugamba nti twali tuyumbaganyemu nkooki naye mukakamu
waffe wa kivubuka bino byaffe bya kivubuka kuddawo kunyumya ku mipiira gyaffe Arsenal biki yembeera gye tubaddengamu abavubuka nga tulina kitukoze batukuba nnyo amasasi DPC yabakulembera lwaki batukuba nnyo amasasi naffe tutandike kubatta kuba naffe tusobola batwagazaaki batta nnyo baganda baffe mbyekisimu babeeremu pulezidenti Museveni abeeremu agambe basajja be balekerawo tutulugunya ne boda zaffe bazikaba bazitwala butwazi pulezidenti Museveni abeeremu babalamu akalulu eyo ne baloke batandike tutta babeeremu omukuulira kwange oba mukwogera kwange bagamba ku piki kwabaddeko abantu basatu eyabadde avuga nga baweeseko n'abalala babiri nga babaweese kyesaategedde oba kituufu nga babaddeko basatu naye nga nze mukuwuliriza kwange ng'omukulembeze baŋŋambye kwabaddeko abantu basatu okusinziira nti nze ku kye naakawulirako ng'omukulembeze bagamba yabadde alina munne gwakola naye ng'amuzzaayoka eri mukudda we yafunidde obuzibu so kyekyo kyempuliddeko nti yabadde alina munne gwakola naye wano ng'amuzzaayo naye ekirala kyempuliddeko nti n'abala babiri be yabadde nabo balumiziddwa era bali ku bitanda mulago babakubye amagulu so ne bafuna obuvune obw'amaanyi ekisooka erinnya nze Nsubuga Isima ssentebe w'omulukago kyamazima twafunye ekikangabwa ky'amaanyi ekiro ekikesezza olunaku lw'olwaleero bwe twawulidde nti omwana ono omutuuze Amoni akubiddwa amasasi naye nga mu byonna twasose kuwulira nti atomeddwa mmotoka naye bwe twawulidde nti akubiddwa amasasi ekikangibwa ky'amaanyi nnyo kye tutannaba kutegeera nti amasasi gaavudde ku kyokumukubwa era kiki yabadde akoze okumukuba amasasi so yekise gyolaba wano abantu banyiivu nnyo abantu banakuwavu nnyo olw'okuviirwako omwana abadde watuwa saaviisi ng'atusalya nviiri obubaka bw'empa eri eggwanga kyannaku nnyo emiti emito gitugendako mu ngeri y'obutamanya ekyokubiri tusaba security esooke nga okwetegereza mu ki ekibaawo then awo tusooke tufune obwenkanya era nsaba byonna bakama baffe bakole okunoonyereza tulabe ki kye tunaafuna mu bwenkanya nze waswaddan Tamale omwogezi wa Nansana municipality mu gavumenti eri mu buyinza tuli mu kunyolwa kwa maanyi nnyo eri omuvubuka waffe eyakubiddwa amasasi sookera ddala tetumanyi kyamukubiriza naye kino njala kireeta naddala eri abakulembeze naddala abakyamaani bonna abayitolodde ebitundu baveyo mu kusomesa emisomo buli luvannyuma lw'omwezi okumanya mbu security omwana olina okutambula essaawa bweziti baala olina okugenda mu essaawa bweziti kuba tugenda okulaba naffe abakulembeze twala okunoonyereza okwogeranga ekituufu ng'abaana baffe bamaze okumisibwa bantu bangi nnyo basirise obutayogera ku biruma bitundu kyamazima tulina abaana baffe batambula ekiro naye entambula yaabwe si ntuufu naye bagwana misomo ate bakyamaani bonna ab'ebitundu tusaba buli mwezi bakube enkiiko ezigamba abavubuka baffe kino na kino totambula kiro kola bwoti naye kati omwana bw'atambula ekiro bamutwala mubbi kati buli atambula ekiro bamuyitamu kati buli muvubuka yenna bamusibako ekintu ekitali ekituufu badde nsaba tekooko naddala eri gavumenti yaffe enveeyo okusomesa abatuuze baffe naddala abavubuka ggwanga lyaffe limbi abavubuka be basinga obungi amannya agange bampita Amidu Ssettimba twabadde wano ku saaluuni omukulu oyo n'agamba Midu ekituufu simanyi wuwo ate abeewammwe bankubira essimu nga bakumbuuza nga simanyi wuwo oba oliwa bakubira essimu tebaako kitontwala ewuwo koze tujja kugendayo ddi enkya okiwulira muzeeyi kati wetwagenze wetwavudde wano ku saaluuni naggalawo nayingiza ebintu bye naggalawo netwambuka nagamba kankwerekere paka wafuna boda nkakase nti otuuse ewaka naye nga ye tubadde tugagendayo enkya amanyeeyo kati wetwatuuse ematugga waliwo kyali waffe bamwyita Dickson wetwamusanze ematugga ku stage ng'aguze ebyokulya naye ajja tweyungeko wano senga tuba nga tukyaliwo ne mugamba nekyali waffe wuno
tugende lumwa olabe yewaka kiwulira muzeeyi ne tugenda ne tugula ebyokulya tugula mu supermarket nze nengula Rolex amwe nagula ekipiki empuuta omulala midede ani ono midede nagula kasoda ne tugenda ewaka sawa meka ezo saawa zabadde nga 5 kitundu ezekiro 5 kati twabadde tutuuka nga tugenda bwatutuuka Kavunza mu katawuni amagye gabadde gasazeeko akabaala nga bagasazeeko akabaala koze mubalaba ennaku zino ekikwekweto kyamaanyi manguwe olabe ewaka mukole ki mudde kuba ennaku zino abantu baki abapoliisi bangi ne tutuuka ewaka yabadde ayagala laba ne ntuuka nenzigulawo okiwulira n'ebisumuluzo bibiri ne tuuka ewaka nenzigulawo bwe yatuuse nze yasoso yingira kuba nze nniriyo gundi ono omunene Dickson n'addako Lawrence Midede naye nayingira ye yabadde asembye emabega ne mugamba oli wakiremu ne koota kyogamba otojjawo kuba oluggi nzigulawo katini ne tuyingira ne tulya ebyokulya ne tumaliriza ne mbagamba kati nabadde ne ngamba Lawrence munoniramu jini ze njagala okuwa yetereze gavumenti yetereze kuba buli omu alina emundu abo bamagye babeera batamidde ekyo babeera batamiivu omusango munyonyola bagala tukwata mu nsawo okiwulira jukira bangi batamiivu ekiro babeera batamidde bonna okiwulira muzeeyi jasi betereze abasajja bamala gakuba abatuufu tebabakuba okuba okyomuntu esasi nga zitomaze mu buuzi olina musooka mukwata nakizibiti kati gova okyo erina okuba omuntu mu distance kumpi ngaeri mu tipa polisi bagambye mbusimanya babadde babijiniezi 2 eya bulaaka neya sky blue nemuwerako esaati enjeru ya mikono mimpi nemuwerako esaati ya bulaaka ya mikono mimpi naye kuliko akakofiira okiwulira nemuwerako ne bokisa enjeru nga mulimu obukuubo obweru nobwa bulaaka era bwebamaliriza ne bafuluma nenzigalawo ne bagenda essimu yazzeemu okunkubirwa zabadde saawa 9:30 eyankubidde Dickson ng'akaaba naŋŋamba Middle kidde okugamba nagiza okuddamu ogikubako ng'ati teriiko kati nzizzemu ofuna information entuufu nti bagudde accident tebikwatagana nga te babakubye masasi okiwulira muzeeyi kati ebyo bye biki yebereremu mwana polisi babeera abasajja nga 20 fe tubeera abantu 2 oba abantu 3 kyokka abantu 3 tusobola okuba abasirikale abalina n'emmundu ebintu bye batukola ebyekisiro ebyokudda babirekera awo baba n'emmundu fe tetulina kyetulina tasobola okuba oba otambuddemu odda waka bwe bakuyimiza bagala kutwalako bibyo kanate nange wembakimanyi bagala kutwalako byange sobola yimirira kitegeera era mba nina kumalayo batugoba notugoba mwana kitegeera Nyapitwa Mugala Sidagala sikibuuka tukoya abasirikale ba gavumenti bagiremeredde fe tutambulira ku bidduka bo tebayigulangadde ku lita y'amafuta batukuba batya amasasi okitegedde ekyo mwana gundi Nyapitwa Mugala Sidagala sikibuuka tukoya abasirikale ba gavumenti bagiremeredde fe tutambulira ku bidduka bo tebayigulangadde ku lita y'amafuta batukuba batya amasasi okitegedde ekyo mwana gundi omukono nagamba yimirira bwogana nga akugoba nga tewali nsonga nagamba namba puleti yo nga wagiwanika ye lwaki okuga nga olina namba puleti emu agenda okunyonyola ebizibu ebiriwo ebisinga nga tetulina kizibu kyonna naye ngaekyamazima bandibadde bebeeramu banywa nnyo omwenge banywa mungu era Uganda eyetereze era batereze abapoliisi baabwe wano matuga tubonyebonye n'abasirikale bawano twawuliddeko buwulizi tibabiddeyo bantu bamenye oba bamenye bayose baki tubadde tetumanyi naye abaana abo okukola ki kwe kuyita eyo bo tebategedde kuba omuntu oba oli ku boodayo ababooda nga bamanyi obayimiriza tebakola ki tebasobola kukola ki tebagaana oyimirira bayitamu buliisa amasasi endowooza bebakoze ekyo babakubiridde naye nga oyo mutuuze waffe tuwangadde naye ffe yatusala enviiri ekyo twabadde naye nga mulamu bulungi gwani amanya gange bampita Mwanje Mavini ndi mutuuze wa Radda era mpangalira wano
kyali waffe yatuvudde ku maaso omwami gwe bayita Amoni kale muvubuka bayita Amoni akolaawo mu saaluuni awo kyabadde kitya wangi kyabadde kitya Amoni baavudde wano ku ssaawa 2-3 ez'ekiro kubanga alina mukodomi wa looja obadde bazaayo ewuwe ekavunza kuba gy'abeera babaddeko ku booda bana basooka bakolaki bagenda kiwulira bagenze okuyitira eno bayitidde eri ndowooza wabadde biki wabadde obuzibu kiro saawa nga 4 ba basoose kulya mmere wakyaliwa nakolaki ne bajja ndowooza abasirikale babayimiriza nebabakubaki nebakuba amasasi okufuna bulungi amanya Sali Isaac Keith mukulembeze mu Nansana. Yes, kitalo nnyo ekyokufiirwa omwana omuto. Omwana yafudde mu ngeri y'ekyenoonero ng'ate abamuse bakuumaddembe. Owaawo ntukkiriza nti no bamukuumaddembe bayinza okuba baadde balina omulimu gwabwe bakola. Naye ffe abamu tukivumirira nti no tebakozesa bukugu bumala kusooka kunoonyereza nti omuntu ono ye muzi w'emisango babadde basobereza oba ki. Kubanga abamu tusuubira nti no omuntu ng'ono yandibadde nga bamukuumaddembe wabanga bamwekengedde oba bandibadde bamukuba olusa amagulu n'abeera nga paralyzinga ne baba nga basobola okumukwata. Naye ate baba nga bamukubye bukubi ate n'atuuka n'okufa kwegamba kyennyamiza era ffe ng'abakulembeze tukiraba nti twafiiriddwa omuntu mu ngeri ekyenoonero. Otunuulira omwana ono abadde mukozi ng'akola mu saaluuni nga alina omukyala n'omwana. Kati otunuulira embeera eyo nti omwana agenda kusa asigadde ettayo n'omukyala asigadde ettayo. N'olwekyo tulaba nti no tusigaza badeni y'amaanyi. N'olwekyo tukubiriza poliisi nti oba ne bamukuumaddembe batandika okukozesa obulungi emmundu. Tutandisa okutya ffe ng'abantu okulaba nti bw'olaba emmundu otandisa okwekengera n'otandika okutya. Ate nga twagala nnyo okulaba nga tukwatagana nnyo n'abakuumaddembe. Naye tulaba nga mu Nansana municipality mu wiiki emu yokka tufiiriddwa abantu 2. Twafiirwa omukyala esajja e Nansana ate ntufiirwa kati ono omwana wanematugga. N'olwekyo ndowooza tulaba nti no waliwo obulagajjavu n'enkozesa y'emmundu ekyase nnyo mu Uganda wano. So tusaba abakikwatako okulaba nga baddamu okutraininga abantu babatwale ku refresher course kubanga okuyiga tekukoma. Babatwale ku refresher course engeri gy'okuhandolingamu emmundu. Omuntu osobola okumukwata otya, osobola okulaba nga omuntu wabanga oba muzi wa musengo osobola omukwata kubanga ne wabanga yabadde nti mumenyi w'amateeka. Okutta omuntu oba omuntu okufa tekitegeeza nti no ofunye solution. N'olwekyo ndowooza ffe ng'abakulembeze tusaasidde nnyo famire eno efiiriddwa omwana ono ate tusaasira nnyo abantu babadde awangalira nabo kubanga okufiirwa omuntu nga omuntu abadde na musango ekyo nno kitala nnyo. So kitalo nnyo ekyokufiirwa omutuuze waffe omulungi bw'ati. Kyabadde ssaawa nze wano ku mulimu vaawo ssaawa 4 ku ssaawa 5 gye mulindira ewaka we ziwera ssaawa 5 nga tanabakumawo bamanyi oba ali mu mupiira tere awalala ogyagenda kati awo yasose ssaawa 6 nemukubira n'agamba babadde wali n'emiidu bamuwerekerako kubanga ewakyaliwe yazimba yali tagendangayo kati yabadde agenze kukola ki ndaba kyaliwe gye yazimba kati okutuukayo kyaliwe ne bamulekayo kati bokukomawo kubanga babadde bameka 3 kati omukukomawo batuuse mu junction wali kati awo kirabika abapoliisi nga bagoba babbi ne basanga ne bano nabo ne babagoberamu nga balowooza naki babijambiye ne babeeraawo nga bamaze obagoba ekifo kyokubatwala mu ddwaliro bababeezaawo nga babagamba muyina ebijambiya tugenda kukola ki muyina ebijambiya mukoddemu abaana ne bababuusa ebijambiya oli n'agamba omuserikale omu n'avaawo n'agenda ng'eri bwe yatuuka ng'eri n'akomawo n'agamba ebijambiya mbera gy'eri naye nga teyaze nakyo n'akibalaga nti ng'ekijambiya kikyo kati bwe bamaze ekifo ky'okubatwala mu ddwaliro ne babatoloza ekyalo kyonna naye
era omusaayi babadde bamugulya bubi omusaayi ate nga bba wange mbadde mumanyi ng'alina obulwadde kale tasobola kwetika bintu by'amaanyi tasobola kukola ki era yabadde mutumu ng'omulaba kale nga nabadde wakasawa nga munaana nga talina buzibu bwonna era kuba nabaddeyo n'omwana we namusiibula bulungi omwana ye yamugambye dadi ngulirayo eggaali oli namugamba kale najja eno nga bulijjo okukola naye lwakuba yalina wukyaliweeyo namuwerekerako ewaka kati nga bavaayo abasirikale abo we babasangire nibalowooza ngu babbi naye nga bali bakoze ki bagenze kutwalayo kyaliwe bakomyewo kati abo nibatandika obakuba ne babakuba ki babakuba amasasi ebyo erinnya gwani ani Shemerigwe Shivani wakomye ddo mulabako omwana tubadde n'omwonga wa myaka ena emyaka emeka emyaka ena amannya g'amatuufu yaani omwana owuwo gwe naye omwami Shemerigwe Shivani omwami wange yali Tindimwebwa Martin ani Tindimwebwa Martin Tindimwebwa Martin abadde n'emyaka emeka 29 bagenda muziikawo agenda muziika Lukunkiri municipality abasirikale b'amatuga basa omwami wange nga talina musango omwami wange yabadde ava ewaka nogwavaayo n'agenda ku saaluuni ye yabadde akolako n'akomayo ewaka nogwangamba Shivani sikoze leero nkozeyo nusu 10 naye noonya nga bwotitinkanya nga muyiiyisa naye muyiiyisa nga n'omwana we muyiiyisa nze mbadde sikola yabadde akusasulira omwana era omwana we abadde amwinamu essubi nyingi ng'agamba omwana we agenda muteeka mu masomero gakabi kubanga yali teyagasomeramu abasirikale be batoke basoma nga talina kyakoze nga talina musango tebamukwatangako webanga amanyi ali eyo ng'amanyi alina ekibi kyamanyi ku mwami wange aveeyo kyogere naye nange ewaka talina kyeyalankoze ngumiddemu byonna yabadde akola ki yabadde tuyitamu saba gavumenti enyambe kisitewerera omwana wange kubanga ayinza okuba nga sigenda kusobola kati kuba mbadde sirina mulimu asooka abe nga sagala tuule kubanga kati simanyi wakutandikira nza okukola ntya kugamba kamutuuse ewaka omwana wange ayagala nnyo osoma ani yongera ku ddoboozi balireeta Beatrice nze maama w'omugenzi amani yakoma kukubirako lwali wakubira naye olunaku lwaleero olwokubiri olwa wiiki ewedde leero kumakya olwokubiri lwa saaba zino mbadde nga ntugira nga ngenda ku mulimu nibankubira esimu genze kukijja mu nsawo nga yamuka mwana wange ng'amukwata ng'amugamba alonga ngamba maama wasuze otyako nze nasuze bulungi gwe wasuze nasuze bubi kiki we naali mulabu abadde asoma kyakumeka omwana abadde agenze metro yabadde atandise metro kilasi ogambye yaani amannya ayereza isani wa myaka emeka wa myaka ena ensaba almost gavumenti yeyase n'omwana n'omwami wange nsaba banyamba ntilisite baweerera omwana wange kubanga taata we yabadde afaayo nnyo wadde talina naye afaayo nnyo okunoonya fiisi y'omwana wasome kati era nsaba gavumenti
omwana wange yabadde taata yabadde maama tekyalina bazadde ku nsinzi yabadde ampeereza akasente bwe banka agati gavumenti munyambe wendi siri bulungi omwana wange yabadde taata abadde maama abadde mwanyinaze naye okumanya ngu abadde mwanyinaze omwana wange angenzeeko ati nga bamusiza amasasi mbasaba mbakubira omulanga munyambire ddala balina gye babadde bava bafuna akisidenti naye yafiiriddewo Boze kakobola tugende natuvuga mpola mirembe gyaffe katwe batuuse bo babadde bakomawo ndowooza bafunidde obuki obuzibu kati nenneebaka zibadde jamukyona netusanga abamanyi ne bagamba baganda bange mulaba ennaku zino ekikwekweto kyamaanyi mwanguwe mukole